Ngenda kusaba gwe mukwano alaba vidiyo yaffe eno ogirayikinge era ogiwe ekigalo, okomentinge ku kyoyagala okumanya. Ndo mbaleetedde eddagala ly'olaba ku sikuriini yaawo. Eddagala eryo lye bayita entuntunu. Entuntunu eyo ddagala nnyo omuntu agitegeera, era ddagala lya njawulo nnyo. Mmwe abagoberera channel yaffe eno basaba eddagala eryo mulinoonye era mulikozese singa oba olina ebizibu nga bino ebikutawaanya bigenda okusomera. Ng'oli awo olina stress, nga toli mu mood ekyamazima, nga teweeyagala, obulamu teweeyagala, ng'oli bweraliikirivu, obadde okimanyi nno eddagala ddungi kumu abalina stress nga toli mu moodu, kubanga stress zino ziviirako n'abantu abamu obutazaala. Stress eviirako omuntu obutazaala, hormones nga tezirabikako, nga tasobola kuzaala, tasobola kufuna lubuto, nga tasobola kufunisa lubuto. Eddagala lino lye mbaleetedde lijja kuba libayamba, baliyita entuntunu mu Luganda. Osobola oyambako omulala atalimanyi n'omuteerawo erinnya mu lulimi lw'omanyi nga ggwe olw'eggwanga lyo. Naye ng'eddagala lino liyamba obutazaala mu baami n'abakyala. Omwami ng'olina sperm account nga ntono, ng'olina sperm account nga ntono, ojja kuba okozesa eddagala lino, lijja kuba likuyamba. N'omukyala era naye kyekimu nga tazaala, eddagala lino lijja kuba limuyamba. Oba olabye vidiyo yaffe eno osobola n'onoonya ku ddagala lye tusembyeyo okukola mu vidiyo ekyasembyeyo, olikozese, lijja kuba likuyamba obutazaala mu mu baami n'abakyala. Eddagala lyaffe lino ojja kuba olikozesa, lijja kuba likuyambira ddala. Ndakusaba olayikinge vidiyo yaffe eno, komentinge kyoyagala okumanya, era osubscribinge ku channel yaffe eno. Eddagala lino ojja kuba olisekula olifunemu powder onywerenga ku mazzi agabuguma, oba onywerenga ku caayi naye nga totaddeemu sukaali. Eddagala lyaffe lino eno lijja kuba likuyambira ddala obulungi. Naawe ali awo ng'obulwa otulo, ng'ekyamazima oyinza obeera awo ekiro kyonna nga tofunye ku tulo, oyinza otufunako n'otufuna nga ssaawa 9 ogw'ekiro oba 10 nga tofuna tulo. Kozesa eddagala lino linywe nga majaani ku makya n'akawungeezi. Eddagala lino ddungi nnyo era lyakakasibwa, era libakulamu capsules abamu ze bamira ez'okugamba nti neeraliikiridde ennyo kanguleyo ku capsule. Oguleyo ku capsule okakanye ku stress. Kati gwe kozesa ekintu nga kiri nakyo. Eddagala lino baliyita ntuntunu. Kozesa eddagala nga liri nakyo, osobole okuuma omubiri gwo nga mulamu, osobole okweyagala. Eddagala lino lijja kuba likuyambira ddala bulungi nnyo. Liyamba ku tulo, lijjanjaba stress, obutazaala mu baami n'abakyala, liwa amaanyi eri abo bannamizannyo. Ng'oli munnamizannyo osobola okunywangayo ekikopo ng'ogenda mu mizannyo gyo. Eddagala lino likuweera ddala amaanyi, obeera nga owulira bulungi mu kyokola. Ojja kuba owulira bulungi mu buli kyokola. Tobulwa tulo ng'eddagala lino weeriri. Bino nti sifuna ku tulo,
kozesa eddagala lino lijja kuba likuyamba. Ndakusaba osubscribinga ku channel yaffe eno.